Kati nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live okyali mulabi mulungi. Ekirwadde COVID-19 tekitawanyiza mawanga malala gokka naye ne Uganda kigizingiddemu we butuukidde olunaku luno olwaleero ng'ekirwadde kino ekyekyusanga obudde ne bannayuganda bangi kibasenkenya abangi ne kibaleka nga baserengese ezira kumwa ate abalala nabo ne kibaleka ku mikekeero. Kati nno mu mbeera eno abasawo abakola omulimu ogw'okujjanjaba ekirwadde kino ne beesowolayo nga bagamba nti beetaaga ensimbi ezimala omulimu guno gulyoke gutambule kinawadda. Minisitule y'ebyobulamu esabye gavumenti okubongera ku nsimbi babunyise obujjanjabi ku kirwadde kya COVID-19. Dr. Joyce Morikiu Kadichu asinzidde ku ssengejjero ly'amawulire erya gavumenti mu Kampala nga wawe batuuse ku kirwadde kino ne bibasoomooza. The government of Uganda budget allocation to the health center as a percentage of the total government budget increased by 4% over the last 5-year period. That is way back from 6.9% to 7.2%, which is too low still. It is far beyond the targets of 15%. Minister Kaduchu ategeezezza nti endwadde ya malaria yasukkulumye ku ndwadde endala nga ne COVID-19 mwali. The rise in the malaria cases in the just concluded financial year is attributed due to the heavy rainfalls. Apart from the interventions to address the increased cases of malaria, the Ministry of Health is currently undertaking the third universal coverage to distribute long-lasting insecticide-treated mosquito nets to all households across the country. Akakasizza eggwanga nti amalwaliro mu bitundu nago gawa obujjanjabi eri abantu. The Ministry of Health plans to restore the gains that we've made, and we can restore this through integrated child health days, which we conduct every 6 months in the month of October and the month of April. We can regain these gains by having regular and focused integrated support supervision in all health facilities and by intensifying outreach, especially in hard-to-reach areas. 50% of the population wash hands at least 6 times a day. This has led to increase in the number of households and institutions with hand-washing facility. However, we need to establish the extent of this practice and how we can sustain it. Dr. Byaruhanga Baterana akulira eddwaliro ekkulu e Mulago asabye bannayuganda okwekuuma kubanga ekirwadde kya COVID-19 kyawulabe era kitta. N'ogwe tujjanjaba abalwadde mu corona abalwadde bajja kubeera nga bajja wano ate bafe. Ekyo kyo njagala mukitegeere bulungi kubanga no mu developed countries bakafa bameka America, bakafa bameka Ebungereza, bakafa bameka Italy. N'olwekyo mubeere ku ngaba mawulire muyigirize abantu baffe bamanye nti botegendeza kawuka prevention is better than cure. Naye bwe kakukwata situmanyi oba kakagenda kukonoona mawugwe ofe oba ensigo kidney ensigo ofe, so n'olwekyo munakukola prevention okusinga cure. Baterana agamba nti bukyanga batandika kujjanjaba abantu ekirwadde kino bangi be bataasizza. Ate kuva mu mwezi gw'okusatu tujjanjabye abalwadde, ate abalwadde abamu abajje ewaffe bajja nga batuuse wala. Oluusi osanga nga omutima ati gukyakola bulungi, amawugwe nga gwonoonese, eby'embulubuto, ensigo, ebibumba n'ebirala nga byonoonese. Bino abyogedde alambuza abamawulire ekifo awali omukka kawabulamu ogw'enkizo ku balwadde abayi. N'ebirala okolola, omusujja, genda bakukebere, genda ku ddwaliro okuli kumpi bajja kuyamba bakukebere oba bakweddagala lituufu. Kuba amawulire googera ku omumyuka wa Prime Minister w'okubiri Honorable Kivedinda nga bagamba ebintu bingi byentagala kwogera naye nakamulaba mu ssaawa ntono mu dakiika nga 3 eziyiseeko ali bulungi alinga movement bw'ati. Abakugu abalala mu byobulamu nabo balina bye balambise ku bikwatagana ne COVID-19. We have also distributed pulsometers. These are small equipment which you use for diagnosis of a patient who needs oxygen. We have distributed 105 of them. Diola Gabriel, Kurasawati TV.